Afuka business. Yeah. Kasaga afuka business omutima ogw'ekisomero ne gufiira ddala. Kati isomero kwata ebigezo by'abaana ekyewuunyisa n'okwewuunyisa. Era ate kyennyamiza kyannaku nnyo nti tuli mu ggwanga Uganda ate tukwata by'abaana Uganda abaana be tulinamu essuubi I think twandisuze kufumiitirizanga mu buli kintu teri muzadde awe anayagala kulemererwa naye olw'okuba nti ffenna tetwenkana tetuli kyekimu bw'osanga mu ngeri emu obendala nti alemereddwa okubijjayo wandibaddewo okutasaganya okw'obumu eri abazadde. God is good. God is good. God is good. Tufunye omugenyi atazunza njuki. Yeah. Surprise. That's a surprise. Yes, webazwe. So kompa mukisa. Guno wenkusanga wonna. Kitwala kitanga mwenye lya Yesu. Alhamdulillah. Tuyanziza. Amina. Anti ensawo weeri ebe tutuba tuteekawo abantu omanyi buli mbeera ebeerawo oba buli situation eba erina kyeyongerako ate abantu baffe kati essaawa ya leero ebyo obuzibu tulina mu Uganda era ekyasinza okubeera ekizibu. That's why kyovola nti ensi eraba sort media sort TV because Uganda the bad news is a news aba yagala kulya nti Fulfiga alwanye ne Mutebi kojjaawe kati ekyo kimuteeka ku attention alabe kituufu banaakola tebako n'abatulaba nze nkedde kukola ne Apollo ngenda mu program era eddoboozi ndyekakasa ensonga ki mpitira mu microphone zammwe kati naye nga abantu banfuna buli mwe balekeera ate guno gwe mulimu gwaffe tuli bakeze bulijjo kyengenda bakolera nabakolera ebintu bibiri kisooka ngenda bagulira entebe kitibwa kya Mukama tukite mu linnya lya Yesu etaata sisiiba omumanja olw'eggulo nja basiiba Yesu afuga olw'eggulo tugenda kubika wakati tuli mafuta yes tugenda mbikokakako sikambula sika olabye gwe naga nti bw'okolera boosi wo bw'omutukako kati ate boosi asekaka nako ajagaladde nnyo basebo ne banyabo emutuuleko kubanga emyaka nkutunulidde obedda ndi wakankulaba naga bano bajja kumalako kati oyali asobola eggwanga oba tajasa kuyimirira mu break obedda bwe batudde buzi oyo naavuddeko wano tatuddeeko tatuddeeko n'akatono nze ndi naye eggwanga tolisobola era oyo ampeterako bano mazo basuliza enkyalo gya kutuula bamanja olweggulo tujja kusibulukuka ffenna mwagala kusibulukukira wa ala agambye ki Pearl of Africa mwagala kusibulukuka mu kashi oba mu order delivery order kusibuluka mu cash that is fast no let it fast control mwegamba nafa abasibuka kwetuli yes delivery order mu cash let it fast ladies ndiwo omukyala abakyala tuli mu nyogwansi that is fast nkastanyogera dadi akikoze n'aba control room tulinayo Matumbwe tulinayo Andrew bemene betukwana nabo program eno okulanga batukako obuterevu nga n'ebifaananyi birungi nnyo birabo boti bagana ne banafa abadde basaka amawulire agoge mulabye nabo tuli nabo dadi kasita agamba musumba nga tunagenda musumba era tumaliriza tuwa omukisa sheno juwa omukisa awali Yesu tewali kirema Katonda affe omulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu abaana bo bano mbakukwasiza batandise program mu kisiibo weebale okubakeeza olwaleero bawe ekisa bawe amaanyi bawe amafuta bawe omukisa era tebalemerwanga kigambo kyonna bawe okukolera mu mwoyo gwe gumu okukkaanya ku buli kibagenda okukola ate bakola ebikuweesa ekitiibwa mu Kristo Yesu Mukama waffe
amina bazamulide mukama tumuwulira ye Kristo amina tukitwala mu nnya lya Yesu musajja mukulu anti oyo bosi waffe tumutya ate social media ffe tumanyi we tugivuga era nagambye kojja kampite nagaye kojja kampite ne wakasuku nkolewe abatulaba buli muntu olweggula afune ekyokusibulukukirako nze ndagidde gwasasula mwere bulungi mweraba